process ogenda ogattako katono mpaka lwokitegeera eyazimba Haji Umaru mu by'obusiraamu ayinza n'okuba takyaliwo naye nga yasetingako olaga nti waliwo omusajja bagisowedde baagala nnyo omupiira talina kulowoozawo bagikuba buli kiseera naye omwana abeera mu ttiimu mupiira gyabwe siri nnyo mu bya mupiira naye omupiira namugumanyi namusambako just sigugoberera naye waliwo omwana yali mu mupiira yasambanga wa ttiimu ki ye yakubanga yatemanga akapiira ne kagenda mu ggoolo n'aserebrate nga tenatuka waki ye nga kano kentemye tasobola kakwata kali munda ye n'agenda atandika kuserebratinga era ne katuuka ne kakoona munda abalala ne bayimuka oba ntegedde lwaki kubanga yabanga amanyi system wange eno tekwatwa gavumenti y'emyaka 40 yoli yatendeka Haji Umaru obusiraamu ye n'agenda ewaabwe tamanyina gyali ye n'amuleka nga attunka n'obusiraamu bwe asaala nga bwe yamulagira akola byonna by'obusiraamu bwe bakola ki akutadde ku busiraamu amanyi gyali olowooza kisoboka kitya okubanga kati otambulira ku ntolize myaka 12 osobola otya okutambulira ku ntolize bazimba ndowooza aisowede msine jatwala wano nga waliwo agenda muswanyula obuboogengobegadiyo manyi nali nalukola essomero ly'abasiraamu genasona primary kati ngaze nkuba abatasaddi omwana bamwita Shakibu aberekako maawo kati nayitanga waabo ogenda ekikulu akiwa esirimusiraamu ninga omanyira omanyina swala gyedirako nalyoka akubanja oluvanyuma naye nga ye muwalimu okumpa muwalimu kyanda nkutumiddewo wapugamu naye okuntuma ntegeere omulondoozi w'abatasaala yali akimanyi olw'okuba sijja kukwatirwako mu nsobi eyo nja kusobola bulungi okukola omulimu oba ntegedde n'asetinga omusiraamu alina okusaala buli kaseera ye nakivaamu era bangi be yasetinga okusaala nga buli kaseera basaala oba ntegedde sebo ne munzikiza yaffe eyokereza bwe kiri bakusetinga ne bakuleka eyo bo ne beegendera gwe Uganda olifuuse balinawo emyaka 40 osobola otya okulema okuzimba endowooza esobola okutambulizibwako eggwanga naawe nodda eri nogamba nti kakati abantu basandaala busandaazi nga ni abasandaaza ani ofuze banne emyaka majority y'abannayuganda bonna bazaalibwa ku mulembe gwa Museveni over 70% if not 80 abantu ebitundu nga 8 ku 100 abali mu Uganda bonna bazaaliddwa Museveni yafuga ayinza atya okuba nga abadde mu mukulembeze ng'abugumya lulimi nga tasobola na kuzimba ndowooza eggwanga kwe litambulira n'asindika ababaka wano rediyo mugende mubyogere ayewo ne baguma ne bajja ne propaganda ne bayiwa wano nga tebatwadde kulabuukirira bulabe kubanga politics kankubuli nze natuula wano abadde akyogera agisowere agamba abasekabira balimba nnyo nenali wano ne bagamba nga bayogera ku tteeka ly'emmwanyi obambuuza emmwanyi omusajja agitwalawa ekitongole ky'abannansi bwe wambuuza ekibuuzo ekyo waliwo baali gundi Sonko Jude baali mwami Kibongo naddamu ekibuuzo nomuddamu bwe nti amuuza kibuuzo kibuuza yayo nange ne nemubuuza nga kyani yakiteekawo ekitongole ky'abannansi mwami Museveni akitwalawa nemubuuza nga kyani yakiteekawo puroguramu eno yennyini kubanga nali nkimanyi nti olwedde n'ekitongole kya UCDA kyekyenwanira era oli yakola ki era yakisasula era abadde alina obuyinza bungi okukikozesa byayagala tekimulemeredde kati nze neereega nti ebikya nze nga Ssekabira era kyayagala tekijja okuba kubanga emmwanyi tezimulemeredde. That was my statement. So politics azimbibwa accurate thinking olowooza ekintu naye nga kyekyo kyennyini tujja kulowooza bulowooza nitwogera kumugumya lulimi tulina okulowooza ebintu naye nga byetulowoozeza byebyo byennyini
akati wano okubeera accurate mu thinking kikwetaagisa okubeera critical, okubeera nga weefumitiriza ku buli kireeteddwa, ebintu nga buli kaseera gwobitunulira n'obyekenneenya tomira bugobo. Abantu baffe ensonga baziyitako buyisi. Kankuwa ekyokulabirako, tubadde wano mu bya Ssaabasajja, ebya Ssaabasajja abadde ayogera ku bya Miramba, ensonga za Ssaabasajja Kabaka mukosefu. Opulezidenti w'ekibiina kya Nuupu n'agamba mubanje Ssaabasajja, kati omubanja jjajja ati ali mu ddwaliro obatebe, era nze awo wenzijja obusungu netandika okumwambaliranga ku mpewo. Sina kya bugunjufu omukulembeze okwataka nga bakulembeze banne bwe muli mulamu struggle, naye obusungu nabuzimba mbujjaawo. Kati ono muntu ki atasobola nakulabuukirira mbeera efaanana oti omulwadde tulina bwe bamuleeta, bamuleeta nga bade amutwala amujjanjabi tanapipira namutwale namibya titumwagala wano. Kakati tukole tutya? Naye ensi abainfluencinga society basobola okugibuzaabuza. Nkulaba oli mu kukkiriziganya ne Katumba kye yayogeddeko. Yagamba nti olaba wali omugezi yagamba nti olaba omusajja amekesa akataasa k'ennumba mbw'ate baleete tampeko y'enswa. Kakati era wonna amikiriza. Kati abantu abakola ebintu bwe bityo no wanda basobola okwogerera gavumenti ebintu ebitali kituufu ne balowoozesa n'abantu. Naye obuvunaanyizibwa bwa Mwami Museveni eyasanga Uganda nga tusobola kutuula wano nga gwe musiraamu ndi mukatoliki n'akituukiriza, alimu otya okumatiza bannayuganda okukkiriziganya nabyayagala gatambule nabyo? Kubanti noobo kimwemu abantu wayinza okusomera mu ssomero ly'abasiraamu, zinazisomeramu from P1 to P7 nalukoola nga nze omu ku bakulembeze ate ab'eddiini mu ddiini mu ssomero ly'abasiraamu nabeera omukulembeze okuva mu P4 paka P7. Osima tukoti obutatola shahada sikabira ngoli mujemu mujemu tiri mujemu nagatola naye nazimba ekyalo nasomera ematale gavumenti wa mwalimu Dalausi mwalimu Kyanda banjagala nnyo ennalukuula. Nasomera ematale nga wampita mwana wa Reverand matale siyu nga nze ndi mwana wa Reverand ndi mukatoliki bakristaayo naye nga abaana bonna bamanyi ndi mwana wa Reverand nasigala ndi mukatoliki. Kisoboka kityanga yasobola okuzimba endowooza etulaga nti eddiini si bulabe, oli asobola okukkiriza ekikye nawe okukkiriza ekikye nemutambula nga yalimu kino. Ekitegeeza kino Omwami Museveni akikola akagenderere okututawaanya for sure. Kubanga abantu abali divided bangu okufugika nti soso yatebeera nga teri ideological orientation nga teriiwo. Obviously tetulina direction. Katumba kwa jana yogena katuga abamu katuga Katumba mtuufu. Yusufu kwa jana yogena katuga Haji Yusufu ate kyayogedde kyekituufu. Mwami Museveni kw'omulabira yangu okirabe ne mu kibiina kye naye yateeka mu confusion ng'omita wakuzanyisa naawe ate balina confusion. MK movement gwe tokiwulira epirawo Piero yimu eri banoonya buyinza ate nabo balinga abakozi ekibiina ekirala ogenda okuwulira nga Gisowedi manya ndi wa NRM aba akoonako manyi bano bamakanika be bapalapalanya agenda akoonakona mu bintu okunoonya kuzuula akafuka ekaliwa. Nakati Mwami Museveni agerengitanya ono akyalimu akanyigusoba naye agenza akyalaba agenda akoonako ku mitwe bangi bagudde mu katego ka Mwami Museveni. Twaliwa eyali akulembedde okupromotinga Muhoozi movement nga ye Kalema tokimanyi ndi Kalema kati essaawa nakyezinga kidukamu naddayo mu NRM era yetuwa n'akagere wano aka nti ekkoba linzita tokajjukira tuwaliwo nokatudao wetulinga eddala wennyini nti omusajja ayebye ng'alyogera bamuyita Kalema ontegedde Kayingo kati yaddayo dda ali mu NRM eri ebyomuhoozi nagakola ki. Mwami Museveni bwati babazanyisa confusion akati eggwanga Mwami Museveni alifunira mu confusion alitabula n'alitagaza n'abalaba bemutagala nga buli kibiina kitagaza mu Nuupu babatagaza, mu FDC babatagaza, mu Hunde babatagaza, mu NRM babatagaza ne mu ddiini
wali awali ekibuli wali awali gundi Kampala mukadde wetogamba nti abe Kampala mukadde alla atulawo nabagamba nti kono watuufu kuba ekibuli gyatula nabagamba muli ku kituufu ekibuli uli ekiruuziiko nene mwekuba naye nga temutudde na wansi kugamba nti waliwo n'abantu abali wali ababazanyisa kati Haji Soweto ayinza n'okukiraba nti wamusobola okukwata Sheikh Kirevu n'amusiba embingo n'amukuba amasasi kibiri obuso kiraba ati Sheikh Kirevu ani anamulwanirira ngamu obawe Kampala mukaba ekirevu wena kasi kakati n'abalekawo natta omuntu wammwe Sheikh omumanyi w'obusiraamu terina nyega kubanga already muli divided Sheikh Kirevu tabimanyanga Sheikh Kirevu bamukwata abeeranga wakiso ne bamusiba bamukuluna mu kitanda wansi bajjewo ne balumbawo ne bakola fujjo n'abaana bwe balina omukyala ate bansonga bagituwa bamukwata ne bamugyeyo mu kisenge kye ne bamuteeka mu lugye ne bamukuba amasasi ebitongole bikumadde nensiyo neeraba abaana bawa obujulizi n'omukyala awa obujulizi tiwali nakyogirako tiwali n'omusiraamu akiwakanya nadde nga tikirina amakulu kenendizaasira abasajja abasaala kati kati ono bwanobuuza ekibuzo ku lunaku lwa kiyama naye twabimanya lino ekwana ekyo kikulu okoze ebirungi bingi ku lwa kiyama okoze byenabana aba byakulagira obituukiriza naga nti omwana wange ono weebale naye kano nga tunakatikiira oli biki kati nekakutawanya ku lwa kiyama kubanga kakulema okwogerako ate nga kakulu oli mumanyi wa busiraamu so ensi eri mu direction nkyamu si mu bukyamu wabula mu bugenderevu amateeka ge tukola tusobola okugakola mu kigendererwa ky'okukyama ensi tugijje ku bantu tufuge tutambule kakati bwe tunaakola ebyo abantu buli kaseera bajja kuba balina ensonga ez'enjawulo ze boogerako ensonga ezisobola okubatambuza bajja kuzireka era ensi era mu Museveni musanyufu bino bwe tubeera ne tugamba nti abantu bajeemedde ebiragiro bya mpox nga yasekera mu kikondo mbirege bimandaali olikula nti obuddu oyo omuntu wa bulijjo kkiriza tufuneyo essimu nga 2 Buddu